The shooter kept shooting. He realized they had not shot the right target. So what he did, I think he stood in front and wanted to shoot the man. So I'm told the pastor tried to knock him up to the other place against the road. Tenabadde waka zaadde sawa nya kuba nadde ku simu nga ndi ku WhatsApp. Nagenza owulira amasasi. Nengamba oba poliisi eri mugobagana n'ababbi. Omanyi ababbi batigomya nnyo. Ate engeri gye tuli twakayingira omwaka. Ababbi bangi. Ti mukutya nnyo jjukira amasasi ago tosobola fuluma bweru olabe kiki ekiriwo. Lwansonga tomanya nawe oyinza oddugenderamu. Asi kuba gabadde mangi nnyo. Gabadde mangi twagawuliridde. Nagawulidde n'addawo waka n'ŋŋamba oba bagoba babbi abo bulijjo wano ku kkubo. Ayimiridde sayidi wali weezo wali nga bayimiridde. Yabadde ku bigere era bwe yamaze nga bwe bagamba nti fungwa balabala n'akuloosi nga ate pasa Bujingo naye nteekawo embeera mbu agenda nkola ki amutomere twakkirire wali eri naye nga naye agenda kuba amasasa mu bbanga nakkaawo ne pasa Bujingo naye n'atwala oba driver we oba ani mu ddwaliro naye ng'ono omutemu ali wali kati mu kusibamu hampu awo incident eyo yabeereddewo era ffe kitwalowoozezza nti oli agenza okuba nga manyi akubye pasita kubanga jjukira abakulu bavuge naye bya Katonda kwoli yadde avuga yennyini. Linnya lya Mukama lyebazibwa abooluganda. Ndi mulamu mwebale kunsabira. Ndi mulamu ddala era mbasaba mwongere bwongezi ssaala omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye Mukama yamuyitiddewo naye nze nadduse mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunzindikira abadokita ne banyongera treatment. Embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu. Katonda ampadde buwi another chance. Police called Kampala eri mu kunoonyereza embeera embi eyabaddewo olunaku olwajja okusaawa nga 3 mu bitundu by'e Namungoona zone 2 Kasubi Lubaga division wano mu Kampala ku junction y'e Bwalakaata okulira n'amayumba ga National Housing. Kigambibwa mubuulizi amanyikiddwa wa House of Prayer Ministry Aloysius Bujingo olunaku olwajjo ng'ali ne bodyguard we Muhumuza Richard balumbiddwa abasendekezi abatannategeerekeka era omusendekezi ono yabadde n'emmundu yawerekezza amasasi emmotoka ye namba Praise God ekyaviiriddeko abantu bano okufuna ebisago eby'amaanyi. Ky'omukisa omulungi pasita abadde akyayinamu amaanyi n'avuga emmotoka eno paka ku ddwaliro ekkulu e Mulago naye olwabadde okutuuka bamutegeezezza nti omukuumi we yabadde amaze okufa. Omulambo gwajjiddwayo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ye n'atwalibwa mu ddwaliro okwongera okumwekebejja era okunoonyereza kutandise. Poliisi oluvannyuma lw'obitegeera twagenza wabadde enjega eno naye tusanga nga abantu bamaze dda olinyirirawo nga n'ebintu ebimu babikutte omuli ebisosonkole. So byaggiddwawo nga 2 era nga essaawa zino biri mu kwekennenyezebwa nga twagala obbategeeza tujja kweyambisa kamera enkese eriwo mu kitundu ekyo okumanya baani ababadde mabega w'ekikolwa kino era bajja banoonyerezebwako bakwatibwe bavunaane ng'amateeka bwe galagira. Twagaliza Pastor Bujingo kusukka embeera gy'alimu era nga tutuuse okusaasira kwaffe ekuwa famire ey'omugenzi Muhumuza Richard mu kaseera kano ke balimu.